Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Pastor bwe nazaala omusajja ne muwambira ddala kati nze maama Angel. Yali ambita malaya oli malaya omusajja akunaba mubudabi. Naye kati namubbira takyagenderayo naddala nze ndi mu kintu wakati. Oli wakati mu kintu. Wamubba. Pastor gwe wansabira nze nali ngenda muvaako n'oŋŋamba genda atereere. Nange nali mwagala. Oli musibu nnyo nawe oluusi weeti. Kati nkola ki nange nali mwagala. Baba mifulukwa. Maama. Wamma. Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa programu yo Chicho olifa teweerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. Nze nebaza Mukama kubanga bannange okugenda okujja wano sirina TV. Naye ebbanga ddene lyemaze ne bba wange nga nfumba myaka 25. Era omwana waffe first born alina omwana bebi wa mwaka gumu. Naye mba ndi awo ng'abaana bagende wa neighbor nga bagamba naye maama waliwo pastor abeera ku TV ssaawa 4 ez'ekiro. Ne bangamba maama lwaki togendako wa pastor n'akusabirako gwe lwaki buli kiseera ky'okola ekikyo kyekifa. Ne mbagamba abaana bange ewa pastor simanyiyo. Ne mbagamba naye taata wammwe mukambwe ajja kunkuba nga ngenzi. Olunaku lwe wagaba ebitabo lwe najja wano saasulawo. Nali ndi wano nankubira essimu nambuuza oliridda wa ne mugamba ndi wa brother wange ne Kawaala. Nangamba oli wa brother wo nti nangamba okolayo ki? Ne mugamba nagenze kusaba. Nangamba beera mugezi todda. Ne mugamba nno mu linnya lya Mukama nina okudda. Oba onzita ojja kunzita kubanga abaana abange bangenze nabazaala baana mabeere tebagawa muntu. Onooba waani? Ne mugamba nti nze tojja kunfuganga bumbula nga nnyina amagulu agasobola okwetambuza. Abaana nina abalenzi 2 abakulu nazaala abaana 7. Nangamba nti naye gw'olabika ofuuse kyewaggula. Ne mugamba yes nfuuse kyewaggula kati kino kikole nga bw'okirabye. Kati mwannyinaze nangamba nno baaba bagenda kukuba. Ne mugamba tajja kunkuba nina okgenda. Naye neebaza Mukama kulaba nga buli lwe njija wano nga njagala nesimba emaaso nga sisimbawo. Naye nkyebaliza Mukama najja emirundi 2 ogwokusatu nenzirayo. Omwana wange oyo omu nannoonyeza emitwalo 10 nenfuna wenkolera. Bwe nafuna wenkolera mbadde mpezeza emyaka 4 nga sikola ndi awo waka omwana yayiyaako okulya. Omusajja yeewaggula n'agenda ew'omukazi omulala. Ne muvaako ne ngamba kamuleke siina gagwa ddalu ndi muntu mukulu. Kyokka kaakati essaawa ya leero omusajja yaŋŋambye mama Isima genda osabe naye nange olujja njagala tugende pastor atusabireko. Nina emisango ginnemeddeko. Naye yo pastor musajja musiraamu bulungi nnyo naye wampaka. Naye omusajja yampadde sinye 15 n'aŋŋamba genda osabe kubanga nange mpulira nga kinnyingidde ng'ate mukambwe yankambuwali era musumba kizibu kyennina bwe neebaka siroota. Kati oyagala oloote? Do you want to dream? Yes, mba neebasenga just obanga mufu bwe weebaka natwala akatambaala siina kye nakalabako. Nenkawa omwana wange ne mugamba Beeka olabika gwe oyinza okufuna kyamagero gyendi. Bwe yakateeka emitwe etwo omwana n'akeera ku makya n'aŋŋamba maama naloose nga tuzimbye ennyumba nga na wano we tuli tuguzeewo. Ki ky'olifa toweerabidde mu maka g'omusajja oyo? Jennifer kubanga omusajja nze gwe mulaba wano nfumba ne muto wange. Sisita wange namuleeta wano yakazaala abaana 4 naye n'akazaala abaana 7 najjako nawo naye wano. Naye kale oyo simulinaamu buzibu wadde n'akamu. Twaliza muli naawe. Okulya mbwa n'embizi ndayira mu linnya lya Mukama. Ndi naye mujja wange nga tuli mama waffe omu ne taata waffe omu.
Lindako. Go amuleta. Is she who brought her? Samuleta. Nalina abaana babiri ne balwala nnyo. Kati bwe balwala nnyo ewaka ndeseewo abaana babiri. Ne mbatwala mu ddwaliro ne mbatwala Mityana we waffe Sembabule eyo Gomba. Kati bwe natwala abaana omwami n'agamba naye kangende ndeete sisita wo asigale n'abaana tewali simu obudde obwo yali 98. Nagenda n'amuleeta nga mwana muto. Kati mwana muto oyo olwagira nagenda okudda ng'omwana alina olubuto. Nebinsobera nga mama waffe omu ne taata waffe nengende ewaka ne mbagamba banna sijja kuyomba na mwana oyo. Mukama nsaba nsonyiwe mu ekyo. Kati omwana yakubuulira. Omwana yambulira n'angamba baaba mulamu yanjagala. Kale n'okiwulira. Olwo akunyumiza emboozi enyume nnyo. Ati olwedde yali afunye olubuto nga sikyamuzaayo ate sikyalina kyakola. Nenga kati afunye olubuto mukole ntya. Kati musula mu nnyumba emu. Tetusula mu nnyumba ye abeera Mawogola nze mbeera Nsanje. Kogamba enda ya maama yazaala mujjawo. Naye nakkiriza. Kogamba entumbwe ya ssebo mwavaamu mujjawo. Ye. Naye yo musumba simulinaamu simulina naye alina omukazi omulala. Omukazi oyo omulala nakkubira essimu n'agamba gwe tewasoma olina kubeera awo. Kaakati nsaba essaala ki omusajja mumubeereko babiri gwe ne muganda wo. Tumubeereko kubanga titulina buzibu naluli mbadde embeera naye nga nteesa naye ng'omwami tuteesa. Naye musumba ewaffe tatwanjulanga ffenna ate taata waffe yakafa. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. Let me ask you one question. Omusajja bw'aba waakwenda. And if a man is to go out. Okwenda ebbali. Going out. N'okwenda ku muganda wo kiriwo ekisinga. And love on your brother. Wangi njagalayo abakazi nga 5 mujje. 5 ladies should come. Mujje mumbuli wana. Come and tell the pastor. Wama toweko mama jangu. If your husband is to love, should he go out or should he take your sister? Omusajja waba wakwenda. If the man is to love. Okwenda ebbali. Going out n'okwenda ku sister wo and loving your sister, kiriwo ekisinga. Which one is better? Kubanga nze ndaba era abasigadde mu nnyumba. Because he's still in your house. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Awo ekika pastor kiba kifudde kiweddewo. Wangi? Ekika kiba kifudde kiweddewo. Mbuuza lwaki ffe waffe bakuba kibooko. Pastor kati olwo ogenda kwanjula mbulira onaayanjula bameka ffenna tuva mu kika kyekimu. Nyanjula gwe wangi ngenda kubeera wano eno muganda wange nze ne muganda wange abeeraawo. Kati taata wange omugamba otya nti nze nnonye babiri. Taata abeera mu ssanyu jjereere. Goma ekibayita okwambala ekanzu 2 naye ng'omuntu ali omu okiyita kyakuzanya. Nedda musumba omanyi bagamba abooluganda bita we bikoonagana bikola bitya tebyatika naye kati olwo afuuse mujjawo wona abikoona bigenda kwatika ng'ali mujjawo nze wabeera mujja wange abooluganda luba luwedde tuba tetukyali baluganda. Nga musheyalinga ebbeere lye limu. Wali bbeere lya maama tukulidde mu kati we tuba balongo tukulidde mu lubuto abantu aba babiri buli kimu tukiryako abantu. Nakati mukiri mwenna. Nedda olaba bamutondera owuwe nange bantondera owange kiri kyawukana. Kyawukana kitya? Mwe mukyawula twaliza muli. Ebbuba lye libaleetera kyawula. Si bbuba pasita kiri kya butonde kyobulaba Katonda yatonda omu n'omu Adamu ne Eva. Teyatonda era tebazaalako balongo ba Adamu. Yazaala omukomu. Kati gwe ku muganda otokkiriza tosharinga musajja. Pastor nedda awo oluganda luba luvuddewo omusayi guba gwawukanye. Ebeera incest. Ne Katonda tampa mukisa n'oli tamuwa mukisa.
n'omusajja tamuwa mukisa kati awo mukisa tuba okibe nti ebyobugagga bidde mu nju nedda awo babigenze pasita ate bitya baba wazzeewo entalo jjukira ono alwana kubeera naye nange ndwana bw'olaba bano balwana lwanira bya bugagga bano olaba balwana tuuka balwane bajja kukola ki bajja tuuka balwane tebasobola wamayo katuli ekyage musumba titusobola kulwana kubanga afumbye emyaka 18 nze nfumbye 25 naye gwe wali okiwagira natuuka ekiseera n'enkiwagira nga ndaba bwe naabeera mu ntalo ezo era oli bw'aba ayagala ekintu toyinza kimugjamu gwe ne bw'olwana ng'oli ayagala era gamba bw'oba olemeddwa tambula nyabo omusajja bw'aba wakwenda kati katukirete bwe tuti bw'oba oli mugumba katukirete bwe tuti bw'oba oli mugumba omusajja nga naye talina mwana nawe nga tolina naye ng'oli mugumba naye nga wandyagadde omusajjawo azaaleyo akaana nfuna mukwano gwange pasita ofuna mukwano gwo awo naye twawukana oyo mbeera simuyinaako luganda sijja mweguya agende naye owa luganda lwange mweguya enkya gye nzirukira naye kati omusajja yatuyawo kyembuuza ayunomi sitegeeza ono ayoza ayunomi oli nomo azaale ewala azaale ewala naye nga tazadde muganda wo omanyi kye bayita okukolera ebyobugagga n'omusajja ng'oli mugumba ebyobugagga bakola bikole nange nsobola obikola oba muganda wange afuna omusajja omugagga n'atuteekamu ssente gwe toli mukwano gwange weeraba kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? nina abaana bange basatu benjogerako ku ssaawa eno nyina abawala 2 omulenzi omu omulenzi ye first born taata waabwe tabaweerera yafuna emisege yafuna embwa yafuna embizi ezitabaagaliza kusoma kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? mubizimuba muli mumeka olikamu nga wageze ne kitange n'emifaliso gwe ndagera ku mata ne musaba ne mukutwala mugende bamufa mufe tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro